Mu kitundu ekyasoose ekya love story eno we twakomye, sister yabadde alina omulenzi, taata n'abasanga. Twategedde ku taata we nti mukambwe, kyokka tugenda kwongera okutegeera ku bukambwe bwa taata mu kitundu kino ekyokubiri. Nsaba okkirize nkutwale butereevu mu kitundu ekyokubiri ekya love story eno. Zibeera love stories bulamu bw'abantu zibeera love stories obulamu bw'abantu obw'omukwano bwenzikiriza nti bukugasa nga bakubeerera ebyokulabirako. 1. Ebyo by'obadde oteekateeka okugwamu n'obyewala. 2. Ebyo ebikugattako by'obadde oba oli awo tossaako birowoozo n'obifuna okuva mu bulamu bw'omukwano obw'abantu abalala abeewaayo okujja bawe love stories. Naawe olina love story, ogireeta ddi abalala bagiwulire? Kankutwale mu kitundu ekyokubiri. Nalina amateeka gange Mr. Sozi, amateeka nga saagala fumbira ku kitundu bwaffe, nga saagala musajja Muganda, njagala omusajja muzungu oba munyankole. Bane nga njagala tribe y'abanyankole. Naye wano we nali nkula waliyo omusajja yali yansibako ssente ewaka eyo. Omusajja yali yansibako ssente ng'ebintu babirya nga yali munyankole, ng'amatabanya ga bwereere ewaffe eyo waka nga mbu ankulirize abeerewo nga nninze kitegeera nsibeko era ewaka baabirya. Naye kati nakula, naye mune oli omusajja takula. Nakati bwe namulaba nga nkola nakati bwali kati yali mulungi, kati nga neegomba ofumbirwa abanyankole naye nga siiye. Kitegeera munnange bankwananga kuba nali kiwala ekinyirira, ekiwala ekinene ekirabika obulungi ewaka nga bakayita kattiro. Naye nali neematira, ate nali ntya taata, ate nali ntya siriimu nga ndi okufuna embuto. Kati omuvubuka gwe eyanzijako gooti yange sinza na kunyumiza lunaku bwe lwali, sikijjukira na mu bwongo nti bwakyali bwe kiti. Ebyo bye bagamba simanyi first card, simanyi bikoze bijja tebiriiyo. Anyway, ababikkiririzaamu gye bali, naye nze tekyakola ku nze. Twalwana namala n'agijjako. Sinza na kujjukira kyaliwo kyali kifaanana kitya nti oba nawulira ku bulumi kati amperekera nzize ewaka. Aba yakansiibula nti kankukomye wano ntambulako akagere kati nga sigwa ku taata. Nali mu P7. Oyo omulenzi lwe lwakoma teyaddamu, taata teyatulaba era yansanga ntambula nga looza ajja kunsanga n'obulenzi mu kkubo. Oli yaba yakawetazze awese bw'ata addayo nga taata mmusanga. Awo n'amanya nsanze nzekka, kumbe gooti bava gitwala. Naye oyo omulenzi tetwaddamu, yannemerako yannemerako wabula saddayo. Abalenzi baali ba mikwano 4, bonna baali bankwana. Omu yeyanzijako gooti, ababiri nali mbaagala mu mutima, baali balungi. Omu baali bamuyita Alani, omulala nga bamuyita Saidi. Kati ono Alani namwagala lwalinnya nti wulira obusiru. Kati erinnya Alani mu kyalo nga teryaliyina, nga ye yekka yaliko, naye nga tetuva ku kitundu kyekimu. Kati nga avaye ku kitundu kirala. Owulira Mr. Sozi, nga ye ava ku kitundu kirala. Kati ekyo ekitundu n'ekirala ekyabannemesa okubaagala, oli maama wange eyankuza gye yanvumanga mbu ekyo ekyalo ng'abasingako si Baganda, mb'ogenze kwagala balundi. Kati nga ne bano gye bava, kati ng'oyo Alani nabo si Baganda nnyo, okitegeera. Kati nga kali kandimu mu bwongo. Era oyo Alani ne Saidi twabeerangawo nga twemuula, naye tebaalabako wenfuse. Nabaagala mu mutima nga tunyumya, ononyumya n'ono ng'omulala ali wali, ono n'avaawo ono n'ajja naye n'akusoya waadize, okitegeera. Nga wendi awo naye ng'ekigambo ekikwatagana ne Vanilla Mr. Sozi nga era oyo omuvubuka eyanzijako gooti yange
baaliwo kyenyinza okugamba Mr. Sozi nti abavubuka b'oku kyalo bonna bankwana buli muvubuka nti wa ku kyalo ekyewunyisa nga n'ebisajja ebifumbo byankwana naye nagaana nayagala bano abavubuka then awo ebibuuzo bya P7 ne bikomawo Mr. Sozi taata yagaana okuddamu okumpa school fees none y'ebibuuzo byange kati n'okuzaako emabega kati zirya ssente ezaali zaabula baamala ne baziraba mu kisenge kyaffe naye nga nze nakunkumula ekisenge n'ekyera nokyera zaabula kati bano bato bange eyali azitutte ndowooza yatya ozirya taata yaziraba ssente teyazimpa n'azitwala kyokka nga se yali azimpadde imagine n'azitwala n'ensirika era nasoma secondary nga nsomedde ku bino nga nkeberedde ku ssimu okitegeera ku ssimu nenyingira secondary taata yalina emize nga bw'oba okoze omusango ewaka ng'atandika noonya n'akuweerera noerere banaye nga alinga alaga nti otuweerera atuyamba buyambi. Dembelio Properties and Associates tukutegeeza ku estate yaffe eri Emityana ploti ya 5 ku 10 ng'eriko ekyapa ya $6,000,000 kituufu 5 ku 10 kyapa $6,000,000 twala omutawaana kola okunoonyereza okakase then osasule. Estate eyokubiri eri Bulamujjeza ku lw'Emityana 5 ku 10 $13,000,000 amazzi masanyalaze bini mu nfu kilomita 2 zokka okuva ku Kolas okutuuka ku estate weeri 5 ku 10 $13,000 ng'eriko n'ekyapa ku screen namba za Dembelio Properties and Associates mwogerezeganye olabe butya boggusa ensonga eyo 2025 gweko ng'ekirooto kyo okituukiriza mu linnya erya Yesu. Tweyongerayo ne Love Story kitundu kyakubiri. Kyovala abato bange bo baabivaako mangu ebyokusoma nga tulima ku makya n'olweggulo waka twalyanga emmere nga tetugigula enva taata yazigulanga naye school fees nga ayinza obbalangira n'alangira ssente n'alangira naye nga alinga agamba nti okutuweerera atuyamba buyambi nga bozza omusango ekyalo kyonna kigenda kumanya. Taata wange si ekika ky'omuntu asirikira ebyama by'abaana ng'abazadde abalala bwe bakola era taata wange tomubuulira kyama nedda oli tebamubuulira kyama sajja alina olugambo oli naye oli omusajja alina emizeezeze nga bwe bayomba ne maama Mr. Sozi ng'agenda kuziira emmere ng'agenda kufumbawo eyiye ng'ebijanjalo byafu atokusaawo bibyo wali nga yeefumbira ng'ekyokwefumbira takiyina buzibu nga naffe twefumbira eyaffe ng'ava mu nnimiro ne yeefumbirawo wali akamere ke ng'olwo nno baayombye egyo emize si gy'abakazi fe yatutabulatabula munnaaye ebintu bye yeekolaakolanga nensoma secondary ne mala osoma senior 1 nenyingira term 1 then term 2 tusomye holiday ya term 2 senior 1 entabwe wejjira waliwo omuvubuka yali ankwana go ge mazima naye nga namugaana ng'oyo omuvubuka batuli mmanju nga ffe ennyumba yaffe eri ku main bo batuli mmanju kati yankwana kali nga tumwinako n'oluganda nti be bazaala like omuziro gwabwe gwe gumu n'ogwa jjajja omukyala eyali azaala taata nti baali beddira nkima nga ne jjajja mukyala azaala taata yeddira nkima okiwulira kati nga abavubuka bankwana nga abo bonna abavubuka bawo bonna baali bankwana pale nali ndabika bulungi myaka 15 16 nga ndi kinene nga nyambala obusikaati inze bino bebagula uniform ku ssomero eyange taata yagintungisiriza saagigula ku ssomero ziri zimaza ziyiniyoni keŋŋamba nti taata yali anjagala byonna byaliwo naye taata yali anjagala
nze mu baana bonna ewaka nze mwana eyasomera mu ngatto, nze mwana eyasomera mu uniform primary ngatto. Akiwulira teri mwana mulala bonna bayambala batambuliranga mu bigere, abalenzi bazeeguliranga. Nanzi okusoma secondary nga sisomera ku masomero g'oku kitundu, nga nsomera mu tawuni nga mbuuka ebyalo nga 3 nga tugendera mu takisi. Twalaba nti yali anjagala naye yalinanga obuzeezeze, banaye ng'ayomba, banaye ng'akuba, ng'alina olugono. Munnange waliwo omuvubuka oyo yali ankwana, nina we nali nva ew'omukyala kawungezi ssaawa ng'emu. Katono omuvubuka twesanga mu ka junction aŋŋamba naye ggwe kiki waŋŋaana biki kale genda ompitira omuwala waawo woova biki. Tuddawo tuyimirira ku kkubo, tetwayimirira twatambula tunyumya. Kati nga twambuka eno waka ewaffe, kati taata mulengera ajja, kati nze mmanyi siina musango gwe nkoze, jasi tunyumya. Ate omuvubuka bewaka bajja ne balya n'emmere, TV bagirabira waka. Okitegeera nga nze sibifaako nnyo nga sisobola baagala. Okitegeera taata yajja ng'agamba mbakutte lubona, mbu atukutte bantwala mu nsiko. Mr. Sozi taata yankuba ebikonde, naŋŋamba nnoonya agenda okumpeerera. Ye taddamu kunsasulira school fees n'ensirika. Nadda ewaka n'abagamba asanze bantwala mu nsiko. Nali manye maama agenda naye kunkuba, naye maama ne munyonyola ne mugamba maama nedda, taata nsanze ne gundi fayini tubadde tunyumya, naye nga tunyumya tudda waka. Taata namulengera nga ajja. Okitegeera naye saabifaako lwansonga bano abavubuka ba bulijjo basiiba waka, eruusi emmere bagirya waka ekyeggulo nga tulinga famire. Omuliro bagunona waka, naffe tugunona ewaabwe. Naye taata yankuba. Mr. Sozi taata yandaalaasa ekyalo. Bwe basanze bantwala mu nsiko naswala ku kitundu. N'ensirika saamunyega. Okusoma ne kuddamu saamusaba wadde ekintu. Agenda olaba simusaba nsirise. Nambuuza gwe togende ku ssomero. Ne mugamba mbadde waŋŋambye togenda kuddamu kumpeerera. Kuba eyo ekyalinga ŋŋombo nga buli okola ensobi ntono noonya anaakuweerera biki. Naye nga tuli kumakya na lwaggulu. Saamusaba n'agamba maama gamba oyo nga lwaki tagenda ku ssomero. Maama n'ambuuza, ne mugamba siddayo kusoma, nkooye embeera za taata. Maama nanneegayirira ne bagamba kale genda osome ebyemikono, neŋŋaana. Banneegayirira okuddayo okusoma Mr. Sozi neŋŋaana nga nkooye taata. Buli kaseera buli w'omusabe oba ekitabo oba wakamusaba ekitabo n'akikuwa, oba n'okola omusango noonya anaakuweerera biki. Kale ng'omusajja ayomba. Kati ne ngamba mbikooye. Bwe nava ku ssomero bayitawo ttaamu emu ne muto wange naye ebyokusoma n'abivaako. Kiwulira etwedimu okuddamu okusoma. Munnange nga banfunira omulimu Kampala, olwo nnyingera Kampala ku myaka 15. Nyingirira owaawo Sigaalo banfunira omulimu. Naye ng'ewaka emukyalo ndese boyfriend. Abo ba boyfriend babiri nali mbaagala. Kati engeri egyo emyezi 2 gya Christmas, abaana gye basoma then nenzira mu Christmas. Empewo y'e Kampala yali enfuuyeeko. Ng'ebbina likomeeri nyambadde ne ku mpala olwo. Ebbeere ettutu. Sanga ba boyfriend bange mu kyalo. Bansaba vanilla nagaana, ku vanilla nali neekuniza Mr. Sozi. Nze nalina ekiruubirirwa. Ate oyo omulenzi omu Saidi, maama yaŋŋambanga mulwadde wa siriimu, obo obuvubuka kalwadde ka siriimu, ogenda kufa siriimu. Ekyo n'ekiteeka mu bwongo nti oyo omuvubuka mulwadde wa siriimu. Nakiyingiza mu bwongo bwange. Kati ate oli omulala Alani, maama yatugambanga mbu balundi tutuleeteranga wano ebiteega. Kati nabaagaliranga mu mutima nga sobola kusukkawo. Nga sisobola kusukkawo nga ntya siriimu. Taata yatugambanga bw'ofulanga olubuto wano todda, nja kutemaatema
ebyo byonna byalinga munze ngamba ndeka munange nyingira kati December nzirayo mu kyalo oyo mu boyfriend ampita atugenda out Christmas twachakalanga twagendanga bibanda ne tulaba film twagendanga ne mama nga atula wali mweba ku kikali kyennyimba ife nga tusiga tugenda tulaba film time y'okudde ewaka nga mama jatuyita nga tudde ewaka sanga 8 tata yete simu kyakaze nga abeera wewaka ndoza yagenda nga mbakazi beeyo no mama yagenda okujjanjaba muganda we tata nafuna omukyala kati omukyala gyalima kati nga tamuleeta waka babeereeyo mu nsiko ndoza nga vanira bamutundirira eyo ku lulimbi kati omukyala tujja ne tulima fenna fabandi nyuse sawa 7 sawa nyanga tata atugamba muddeeka mufumbe tweyagala mama yamala wiki 2 nga taliiwe waka naye tweyagala nga tetukyali mabiri kitegeera sawa nya tata atusindika tuddeeka nga tubalekayo ku lulimbi babiri kati mama bwe yadda nalala atugamba mugeza ne mugamba mama wammwe nti oli omukyala simanya abadde ajja n'alima Mr. Sozi tata alina omukisa gw'abakazi Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe answer tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Tata ye muntu alima mu bisenyi tagwesa mmere nti mulimu bana abakazi basaagala kulima enjala egudde abafundiriza mu nnimiro bazze okusaka walayi tebamuwona mu nnimiro eyo gy'abafundiriza bazze kusaka mmere fenga tubimanyi nengo gowola batuyinzo silika era mama twamugaye tugamba yatugambye no tetwogera mama nasirika era naye kuba naye yali amumanyi alina omulala taata alina omulala gwe yakwana namusuubiza omuzimbira essomero taata alina akalimi engeri kali musuubuzi wamwanyi bamulowooleza okuba nti alina omudidi kitegeera alina akalimi namusuubiza omuzimbira essomero so ne batandika n'okuloga maama neyo li taata mulaba edduka nno nakati bw'atyo waali nakati bannanga abakazi b'oku kitundu ky'abakoze bano basaagala kulima tuguzeeyo endebe ya lumonde jangu oginone jangu ogyesimire mu nnimiro ebyo munnange omuvubuka oyo nzizeeyo wali nga ngenze mu kyalo okulya Christmas ansaba vanira neŋŋaana kati yantwala nanneesigamya omuti bw'ati n'asumulula empale ye nange nali mu kaleegingi n'agezaako nga ngassa amagulu n'ajjayo kivanira kye n'agezaako wapi nga ndi mugumu bitya kyokka ate ng'omuvubuka mwagala naye kati nga ndowoozaamu ntandika ntya ewaka nga ndabira ddala nfuniddewo n'olubuto buvubuka yagezaako n'agezaako nga wana nendowoozamu ama yagamba omuvubuka ono mulwadde neŋŋaana akitegeera omuvubuka n'amaliraawo ku bisambi byange nga nnyimiridde naye nga ŋŋaanyi omuvubuka ndowooza n'ankyawa saddamu kumulaba kuva ndowooza 2011 oba 2012 saddamu kulaba muvubuka oyo mpaka nakati siddangamu mulaba kyokka nali mwagala nali mwagala naye siddangamu mulaba mpaka nakati nkoze ettuuka wano ngenda myaka 3 munnange
nga tubeerawo kati nga nvaayo nga mala nkomawo e Kampala okukola nga nkola nali kiwala kirungi kati oba osigala ewaka we nakola waliwo edduuka ng'omwami amaka gaali g'abasiraamu ge najjamu okukola ng'omwami alina abakyala babiri mu nju emu. Omwami yali muwarabu nga yava Chad, ensi eyo gye bayita Chad. Kati nga alina abakyala babiri mu nju egyo naye nga tebajjula ng'ebisenge by'abakyala byefeesinzeemu bwe biti kati nga bonna yabazimbirawo emizigo n'ababa buli omu emizigo ebiri gye baba basolooza. Kati ono omukyala mukulu nga yamukolerawo edduuka ng'okola ebirala byonna naye nga toyogedde ku mukyala mukulu. Kati nze nali nkolera mukyala mukulu, oli mukyala muto yali mu Sudaani ng'ayina empisa embi. Banaye omukyala teyanjagala, omukyala oli nga tanjagala, ng'omukyala ayina ebboba ku mukyala mukulu nga mukyala muto bw'asaba like nga oba bagenda ku mikolo n'asaba omusajja ng'agaana, mukyala mukulu amala kusaba n'alyoka abakkiriza nga bimunyiiza naye nga bakuze nga batandise n'ofuna abazzukulu. Ekiwulira kati nembeerawo nali mu dduuka lumu kati nga mmala emirimu gyange ne ntuulirawo oyo omukyala ne mutuulira mu dduuka oluusi agenze kusaala awo koodi Kampala ku Saapolo na kati edduuka weeriri mpitawo ne ndiraba wajja omwami Mr. Sozi nga wa luzungu, omwami munene Mr. Sozi mu gavumenti yajjanga kuba edduuka we lifeesinze akaduuka ako waaliwo edda ofiisi z'abantu ba refugee like bagirira bipassport awo awakadde abamanyiwo abayinza omumanyawo era nga keeka akaduuka akaliwo. Omwami nga ajjagula airtime ng'alaba ekiwala, omwami yali akubye essuuti akitegeera nga ansaba ennamba nanyinguza akasimu kange kali ka Itel ndowooza ebiseera ebyo ke nasookerako ng'ansaba ennamba nga muwe ennamba mukazi wattu komye mu siniya wano ttamutu omwami gwe ndiko tamanyi Luganda wa luzungu. Twabeerawo n'omwami oyo nga twogera emyaka nno gyawera. Nagendanga ne mu meeting nga ye boyfriend wange yasooka e Kampala. Twagendanga ne twemiitinga naye ng'akozesa protection. Okiwulira kati twabeerawo n'omwami oyo ne tubeerawo ebbanga awo ewaka nakolawo emyaka 2 navaawo nga mukyala muto yannemesezaawo awo mu maka wange bwe nali nkola. Mukyala muto yali ndowooza atuuse n'okumpa obutwa kitegeera kati nange nagenda nenkola mpalaniraako ku mukyala mukulu mane nga tebeeyagala kale nga mukyala muto alina omutima muddugavu ng'abasu. Bannange ali omukyala yali muzibu naye nga mukyala mukulu mukkakkamu bitya bannange. Najja ne mama wange najja nankyalirako awo n'alaba wendi nti nina feva nti buli wembeera njagalwa ndi mukozi. Netandika awo wenali nembalimira kasooli bambi nga banjagala era nakati ngendawo ninga mwana wa waka ngenda nembeerawo ngenda nenkyala ne bwekuba kusula nensula kitegeera ate ne bampa ne transport anzizaayo ninga mwana w'ewaka wali waka. Ne twabeerawo awo natuuka nenvaawo nenzira mu kyalo. Bwe nadda mu kyalo neefuna omulimu omulala era gwawa bannange ngukoze mulimu gwe waawo sigalo w'emitwalo natandikira ku 3 nenzera ku 4 ne bannyongeza mpaka ku 5 lwa mpisa zange ennungi ne bannyongeza mpaka ku 5 kati negenda ewalala gye nnakola nga bagambye kumpa 8 ng'era abawala bampa 8 nga baziwa mama we nga mama wawe ampa 5 mbu tewali mirimu. Nakolawo emyezi giikyo
ngezi ndowooza ng'esatu twagenda mu Easter nagenda mu kyalo Sadda neefuna omulimu ewalala eyo mu baprofesa mukyala alina essomero eyo liri eyo Kazo ng'asomesa bana abasoma obukulu kuyiga Luzungu biki essomero liri eyo Kazo ngenda eyo nga bampa $8,000 naye ekyanzijja bane walinga tuli akawunga mbinyeebwa omukazi ng'aduula mumanyiri twaliwo abakozi babiri mumanyirira mu kalina yange biki ng'ogamba kalina oba bana oli omukazi ng'avuma omukazi ng'aduula nentuka ng'amazzi tugakima mayiro 2 namba amazzi nga mutwala ebidomola 10 n'olengeza 2 n'obituusanga wali nodda n'onoona mpaka kyokka n'emirimu gye waka gikulinze olina okuuza nakolayo emyezi 3 naye nga sijja kumalako nenzira ewaka nentuula Mr. Sozi taata yeekola obusolosolo nga nziza ewaka taata yakola ebintu taata nangoba ewaka mbu ngenda kufunira olubuto ku lujja naye nga tandabyeko na mulenzi gw'embuukabuuka naye era talina mulenzi gwayinza kugamba nti ono nzirayo wali emabega Mr. Sozi ng'anya okusoma banfunidde omulimu nzija e Kampala bwe najja e Kampala taata yagamba ekyalo nga bwe nadduse n'olubuto tebamanyi wa gyendi mama yanfunira omulimu nasiibula ewaka nga ne taata waali okiwulira naye nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa mwebale twesiga mwebale tuwagira ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka ironing boards tutunda curtains tutunda bed covers tutunda door mats tutunda amatawelo tutunda pillows tutunda wardrobes ez'omu kisenge night wears air furnitures ebitebe by'omukka emifaliso egy'omukka carpets tuzina byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0708 taata yagamba abantu nga bwe nadduse ku kitundu n'olubuto tebamanyi wa gyendi simanyi mbu nadduse n'olubuto nayogera awo omuvubuka ng'omuvubuka tankwananga nako naye taata kyannuma natuka okuddayo ku kitundu nga bonna bambuuza omwana aliwo taata we yatugamba wadduka n'olubuto. Imagine taata wange nga yagenda ayogera ebintu ebyo nesirika ngenda kuddako emabega kati ni brother wange gwenzirako Mr. Sozi yali ndowooza ali mu senior 3 n'alwala n'agwa eddalu. Taata wange yagambanga oyo omu ne bwafa tansala yali ku basale ya Muyingo oyo omu ne bwafa tansala nja kuzaala omulala. Banange yayogera ebintu maama yalwana okulaba nti akomyawo mukulu wange nga yabula nga tetumanyi na waje yalaga batuganya twamulabyeko egindi naye nga taata tebimulya nga alaga talumwa ng'awoza kimu yajja kuzaala omulala akyali muto oyo omu tamusala. Balaza wange yamala emyaka nga 5 nga tetumanyi waje ali naye nga maama asaba n'atambula mu basumba ne bamugamba guma omwana waalidda twali tuli awo ng'akomyewo yakomawo nga yafuuka musawo Muganda. Brother wange oyo nakati musawo Muganda mugagga nti musawo Muganda asinga okukola nno ku bayimbi. Mr. Sozi otuuka wali emmotoka nga zipaakinze yazimba nga bw'olaba nti ozimbye P1 mpaka nga ku siniya 4 ebizimbe nga bw'olaba ebizimbe bwe biba n'oli naye bwe yazimba nti abalwadde bali wali agaba n'ebitanda oli n'amala emyaka nga taliwuwe ng'ali bamuwa ekitanda mu ssabo naye emmanda z'asamirira si zaffe mbwe yagula bigula ebintu
musawo omuganda mugagga luli taata tolaba nti yali amwagaliza kufa mbu oyo omutansala naye kati mwana ebyo byonna nze nonna bimulangira taata maaso eyo gye nzija byonna taata nabimulangira olaba nsiriikiriddemu banjagala wuliriza oba wali wajja onoonsonyiwa munnange kanzireyo wano mu maaso kati nga nvuddeyo ku mulimu nzize ewaka taata yatandika okwokerwa obuntuntu taata yansojja nali sinaweza myaka 18 kuba nava ewaka ku myaka 15 taata yansojja noza nali myaka 17 naye nga nze sinze muntu nti oba nyimirira n'abasajja ku bifugi nga si nedda talina muntu gwe yali ansanzeeko naye ng'awoza mbu ntambule muviire ngende nzire ku kibuga simanyi ngenda funira embuto ku lujja taata kyekika kino nti ewuba okyala nnaku 2 olwokusatu nga atandika okwekola ebintu ntuweegoba wekka itaata oyo era si bwe ebintu byoveeyo mu Kampala aganyinzire ewaffe ewaani todda tosobola nakumalawo wiiki ewaka weegoba wekka olwo ng'atandika okwawula emmere naye taata alina emize taata yansojja n'atuuka n'agamba maama bw'oyo omwana wo bw'otamujja anoonyamu kuba emiggo mutte naye nga nkubira kitewali nga tewali maama n'atandika okunoonya emirimu nva ewaka ngende munnange awe nayingirira obulamu bw'amabaala kutandika kukola mu mabaala Mr. Sozi awo entandikira kati okulaba ensi teri ankuba ku mukono lulimbadde mbu wawusigalo nga weefuga naye kati ntandise obulamu bw'ebbaala nagenda nga omulimu ogwasooka nga bangambye siika chips ntuuka eri nga ku ngendo siika chips waliwo ebbaala olwoza chips nazisiika nayo nga tulina kukola mu bbaala naye olw'okuba nti nayinamu entiisa ya Katonda ng'eri maama wange omuto gye nakulira yali mulokole neŋŋenda nendekoka nti nayinamu entiisa nina ebintu bye saakolanga nga ntya Katonda kirungi nnyo omwana omukuliza ako mu Katonda n'aba nga amanyiiko Katonda wabeerawo ekiyinza omukugwira nti nina bye saakolanga nga ntya Katonda nti life y'ebbaala kunywa myenge Mr. Sozi nanywanga zi club noonya otwalira kasitoma omwenge n'akugamba tuulaawo n'akugulira omwenge n'omunywa emyenge kati nga kyenkola bwe nvaawo nga nsituka ngenda neekwata mukama mmanju nga gonna nguzza kitegeera nga nkomawo nga ndi fresh bannaye nentandika life y'ebbaala eyo nenjivaamu waliwo ebbaala endala liri eyo ku Lwentebe nayo neŋŋenda nenkola nga siina wenzira ewaka taata yangoba nga sisobola kudda naye eno ebbaala eyasooka nayagalayo omuvubuka omu boyfriend eyankwana nze Mr. Sozi nanywanga omwenge saakunamako mu mabaala gonna ge nakolamu nga tekiŋŋaana kwambala shaliya yange n'empeereza omwenge mu bbaala abasiraamu mu nsonyiwe nga okunama kuno kumpaamu obuzibu kitegeera nga nyambala shaliya yange neŋŋenda n'empeereza omwenge bino bipunjabbi ekipale ne kashaliya nga mbyambala neŋŋenda n'empeereza omwenge nga simanyi byakukunama kali bino bishaliya engeri gye nakolerako mu basiraamu nga shaliya nina nnyingi banguliranga okitegeera kati nga shaliya nina nnyingi nga neesala shaliya yange tonyumiza neŋŋenda nensunda omwenge nze sisaaga kati eyo nayagalayo boyfriend yali omu yekka twayagalanira nebbanga oyo boyfriend ndi mukwano gwe n'atuuka najja nanga naye boyfriend nga talina makulu boyfriend nga teyeezimba Sozi nayagala boyfriend oyo ng'ogenda ewuwe n'osanga nga
baalidde emmere ebintu biri awo biddugala n'ogwa mu bintu n'oyoza okiwulira n'ogwa mu bintu n'oyoza engoye n'osiimuula kyokka nga ndabawo obuleega bw'abakazi nga mu nju mulimu nneka z'abakazi mulimu obuleega naye nga nze olowooza bindya nga tebindya nali njagala omuvubuka oyo naye nga tampa wadde 10 saalyako wadde 10 kye akiwulira naye nga mwagala yalaavu yange endowooza eyasooka e Kampala gye ngamba butrula oli omusajja ole gwe nasooka okulaba e Kampala oyo yali musajja mukulu nga essaawa zino mukulu mu gavumenti essaawa zino kamuleke oyo nali semufiiringa kuba nali mwana muto kati nfunye sayizi yange banaye namwagala naye nga tampa wadde 10 nga zenkola zemuwa najja nagamba kino ndi mulwadde n'okwata n'omuwa kati nvaayo nzira kulwe naye nga omuvuka baŋŋambako mbu alina omukyala naye nga byegaana mbwe waka mbeerawo na sisita wange biki nvaayo nzira entebe mu bbaali endala nkola z'okola n'omuweereza n'akuyita jangu ondabeko biki n'ogenda n'ogwa mu ngoye n'oyoza olunaku lwali lumu Mr. Sozi nalina omuzenga wenkyawa nkyayira ddala oli eyanzijako gooti yange namukyawa nga ne bwe musanga mu kkubo ne we yagezaako okunneegayirira nga nagaana ono omuvubuka gye nnako mu mwagala gye nnako mu mukyawa nti nabeerawo nga muwa ssente nga ye tampa wadde 10 ne weeteekamu transport n'ogenda n'omulaba ne weewa transport n'akuzza n'otuuka eri ne weegulira ekyokulya ng'ogenze mbu wa boyfriend imagine oba nali musiru era nali musiru sikulimba naye olunaku lwali lumu maama n'abikoowa ebyo bye nali aho nga sinnatuukawo olunaku lwali lumu Mr. Sozi ngende wa boyfriend yantwala mu loogi twabeera mu loogi koola ekiro enkeera n'antwala ewa mukwano gwe nemubuuza lwaki tontwala waka nga takkiriza mukwano gwe wanterese mukwano gwe yankwana dda neŋŋaana ye yasooka okunkwana neŋŋaana boyfriend oyo yali abeera gayaaza kati onanterese ewa mukwano gwe zaali ziwera 8 ogw'ekiro ono mukwano gwa boyfriend wange n'agala okunneefuulira neŋŋaana ne mugamba ndi mupiizi n'agaana naŋŋamba newaba mupiizi nja kukulya oyo mukwano gwa boyfriend wange yanyumyanga ebintu mbuuza omukazi ne waba mupiizi tannema kulya biki sebo yayagala okunneefunira ekiro neŋŋanda naŋŋamba option ziri 2 okukkiriza oba okufuluma ennyumba yange n'ogenda Mr. Sozi nalondawo okufuluma nju naye nga ndagawo yali gayaaza neesigayaaza mu ttawuni baali bayitayo mu nda z'abazadde ebiseera ebyo wali tewannakula yali ndooza 2015 kiwulira 2015 wali tewannakula nga kikyali kyalo kati simanyi Mr. Sozi natambula kironga eno buyuki neno buyuki abaana ab'obuwala bayogeranga simanyi mu kkubo mulimu omisambwa biki kye nakola nakubira brother we ne mugamba nzija jangu nga bwe nzija twesange nambuuza gw'ovaawo ekiro kino biki ne mugamba jangu twesange nja kunnyonnyola nga ne brother we gwe ndise naye yankwana dda ng'omanya abavubuka bano abakwana omupya eyakajja katundu onange ntambula kati nze nasooka brother w'okutuuka ne ntuuka ew'omulenzi ng'omulenzi yaŋŋambye wempangisa simanyi landiroodi wange ayina olumbe kati saagala ojje ennyumba yange okumanya nali musiru yannimba bwe ennyumba ye landiroodi yagimusabye mbu waliwo abagenda ogisulamu waliwo olumbe banange nange nenzikiriza
mpulira obusiru. Munnange nze nasooka okutuuka nga muganda we tannatuuka neetuuka boyfriend nga tewali wadde olumbe ne ngamba ayinza atya okunnimba bw'ati. Munaye Mr. Sozi n'enkonkona. Nasanga ebikuta bya kasooli wabweru. N'enkonkona omuvubuka. N'empulira omukyala ng'amugamba mpulira akonkona wabweru. Omuvubuka yalongeza leediyo. Namukubiranga amasimu nga takwata. Ssaawa 8 ndi mu kkubo bw'omu. Nga bwe mpulira emmotoka ejja nga neeyiwaka neesoga akayuukiyuuki. Yeemala kweyitawo. Yannaye. Munnange nga nkonkona omuvubuka yagaana okuggulawo. Mukazi nga amugamba mpulira akonkona wabweru. Omuvubuka yagaana n'atumbula leediyo wuufa. Nenvaawo nenyimirira ku kkubo muganda we weyansangira n'angamba gwe tokimanyi nti oyo yawasa oyagala kutabula musajja alina omukazi ali lubuto asulirira kuzaala biki. Tengamba ekiki. Oyo omuvubuka ne tutambula ne tudda n'ambuuza kati ogenda kusula wa? Nze nkyasula waffe okimanyi. Ogenda kusula wa buki? Nga nfunira ennyumba baali bagizimba bagitaddeko amabaati tekuli nzigi n'ebipapula bya sementi. Ngamba ogenda kusula mwene enju. Buli wenzijukira ebintu ebyo. Mr. Sozi omuvubuka oyo muganda oyo yali boyfriend nga naye tayagala okumukozesa nagaana. Nze nalina amaanyi. Mr. Sozi nze nali muwala ow'amaanyi ow'ekiwago omulwanyi nno nze ndi mulwanyi. Simala geepankirwako ebyo bya kisiru. Nze bakulu bange bonna nabakubakuba dda. Nakuba brother wange omukulu. Ne muyira amazzi agookya ne mugamba enkovu ogiraganga abaana bo. Nali mu P7. Mugamba enkovu ogiraganga abaana n'obagamba senga wamwe yagintuusaako. Nze nali mukubi. Bakulu bange bonna nabakubakuba. Kitegeera nali muwala yali omusambi w'omupiira. Nali njagala nnyo omupiira nakati ndi muwagizi wa Manchester wadde ennaku zino batuli bubi. Ndi muwala nnyo muwagizi wa mipiira. Ndi muwala omulabi wa firimu. Nali omanyi tuba tuba n'ebirooto bye twegomba. Nali njagala nnyo okuba omuzannyi nange wa firimu. Oba omukubi w'ebikonde nali mbyagala nnyo. Nali nkula nali neegomba nnyo oba omulenzi. Ebintu bye nayagala nga byalinga bya kirenzi byokka. Nti byange emiggo baatuuka ewaka ne bakimanyiira. Nti ewaka bakiyita batya kotogera. Nti nali musambi wa mupiira. Nga nze ku kyalo ewaffe baba tonamenti z'abasajja nga nze mbeera mu ggoolo nga banneesiga nti oyo gyali. Baatuuka munange ewaka ne bansapootingako akatonotono. Kuba bamanya kyenjagala. Nayagala omupiira. Banaye mpaka nakati njagala omupiira. Njagala omupiira Mr. Sozi. Baatuuka ne bansapootingako. Nali mubasi nga ndina musambi. Kati baatuuka gino emipiira gy'amasomero wali essomero eyo ewaffe kati nga balondamu amasomero gaali gakuŋŋaanira ku ssomero lyaffe. Kati nga amasomero omwo balondamu abaana then ne mukola ttiimu emu abayiseemu. Kati nagenda nempitamu mu kubaka nempitamu mu mupiira ne kati nondewo kikubi ombisobola bikwasaganya. Batuuka nga babeetaaga training y'omupiira nga babeetaaga training y'okubaka. Kati nondewo ki ne nondawo okusamba. Bali nali nze Mr. Sozi nali nkwata. Maama nnyabo naye nga simanyi kwata penalties nga zannima. Nina incident emu. Yali yatuukawo mu P7 nakati tenvanga mbongo. Nitwalina betwali tusamba nabo nga omanyi mwegezaagezaamu kaawo n'essomero eddala. Kati twali twegezaamu kolo sinze nali mu ggoolo baŋŋamba era ne bano okwegezaamu era gw'oyagala okwate gwe twakumanyiira oli pulo. Nze nga newe sikola training. Nenzija ku ssaawa ya gundi yennyini nga banneesiga.
kati kolo just kali kapiira kwegezaamu bwegeza nika kansambi sigenda ba mu ggoolo. Mr. Sozi bagenda batuteeba. Waliwo omuwala amujjukira bali bamuyita Winnie. Kati yali avuga omupiira batuteebye bane nanyiiga nga batuteebye. Twali eno kuwinga bannange Mr. Sozi ekisaawe kyaffe ekyalenga emabega bali kyetoolodde emiti kati oluusi nga tutemaatemako emiti ne gisigalamu enkonge bwe ziti. Mr. Sozi nasukuma omwana yali agenda kukuba ekifuba ku nkongi. Yali agenze kuba kifuba ku nkongi. Ne mubaka ne musika ne muzza emabega. Bannange buli wenzijukira incident eyo ne ngamba nali ngenze kweteekako ogw'obutemu nali nzisa omwana wa bendi. Omwana yage namusukuma. Bannange nayingira akabira naye nga walengedde bw'ati okugwa agenda kukuba kifuba ku nkonge. Nzijukira incident eyo Mr. Sozi tevanga mu bwongo. Nelekerawo osamba omupiira nesigala mu bwaggoolo byange. Nesigala kugwa kukwata ne maama nnyabo. Tuddayo wano. Ono muganda wono omulenzi wa boyfriend agala okunkwata ankozesa essebo engamba gwe tondaba nga nakuba oli. Namukuba nandeka mu kiyumba yali agenda kunkuuma mbu bukyempaka 11 eyo yandekamu mu kiyumba bw'omu n'agenda n'entuula mu kiyumba mpaka ssaawa 12 n'enfubutuka n'engenda ew'omulenzi oli eyali mukwano gwa boyfriend wange n'enzijayo ebintu byange n'enkwata booda nasimbula ngenda mu kyalo banenga mpulira obusungu awo obyoyo boyfriend we byakoma banange namukyawa oyo boyfriend bandi awo nga mukazi wankubira essimu. Ono omuvuka yaliwozaako munaye ono nsonyiwa muwala yali nsobi namufunyisa olubuto nga taata we musirikale taata we namumpa bikida mugamba guma n'oyo. Mugamba guma nze mulamu wange seegombangako kuba namba 2. Seegombangako kufumbirwa musajja alina mukazi we. Seegombangako kutabula maka g'abantu. Seegombangako kufumbirwa musajja mufumbo. Omuvubuka ne mmuleka bwe ntyo. Takuba amasimu wa mukazi we nankubira munnange yegwe gundi nti ye gundi munaye tampa buyambi. Omwana yafuuka mukwano gwange yakopa enamba yange ya boyfriend we nangamba yanfunyisa olubuto tandabirira naye nga gwe waluwona biki natuuka nenkyusa ne layini nembakoowa nenzirayo mu bbaala entebe gye nali nenkola nafunayo omusajja bankwana mu mabaala Mr. Sozi. Ono omuvubuka we yammenya omutima ono boyfriend eyannemba mbu simanyi wabe waliyo olumbe simanyi bikoze bitya oyo kumbe mufumbo yawasanga siriyo naka n'okunkwana yali mufumbo ng'omuwala ndowooza omuwala ebiseera ebyo ndowooza yali ali waabwe oyo natandika sisitimu ng'abasajja mbalyamu gumu. Mr. Sozi awo simanyi basajja bameka benneebaka nabo naye nga siri ku famire nga siriimu namwerabira dda nti gyali tuula wano nembalabala abasajja Mr. Sozi. Alaba eno sitoole enjinyumya simanyi oba mutabani wa Faraawo anaagiwuliriza anaagigwako bingi byatamanyiiko kyolera nga esitole wange oyo nga sobola namwe mugamba munaye Mr. Sozi nalabika okwagala abavubuka mbakozesa gumu siddamu kati waliwo omusajja eyankwana yali mukulu awo nonna sinaweza myaka 18 waliwo omusajja eyankwana yali mukulu nga mufumbo
nali ntuuse nga nvudde ku nnono yange mbu saagala basajja bafumbo nga ngiviiriddeko ddala Mr. Sozi. Omusajja n'antwala ku mayumba n'agamba gana amayumba gange wano we tugenda okubeera era gaali gage kuba olwatuuka abaana ne bamubuuza siwata Norland Road nga kwaliko ennyumba empya gy'ali mu kuzimba kisenge na ddiiro kuliko effumbiro binaabiro biri mu nju n'agamba wano we njagala obeere tegeera kuleesa olambula ennyumba ne ngirambula ne tugisalira n'ogisalira eyo enju ne tutunduliramu kavanera gwali omulundi gumu. Oyo omufumbo teyali mukomole nga tawooma, teyali mukomole yali tawooma bannange. Abasajja abatali bakomole mugende babakomoleko nga vanira waafaanana bubi. Vanira we yali afaanana bubi, omusajja si mukomole nga vanira mutidi muwanvu. Namulya gumu bwe nadda ne neekyanga ne mpulira nga mukazi wa neewerera. Omusajja ono yali agaba ssente naye ng'anywa omwenge ng'ayinza okujja ssente zonna nga bw'azikoze n'azinywa. Banange ng'anywa ng'anyananga ne ku makubo. Nentunuulira nga nze mbeere mu life eyo. Mukazi we n'atandika okwewera nga bamugambye ayinayo omuwala gwakwana ku bbaala yawali biki. Mukazi nanneewerera omukyala yali mukiga. Kati ne ŋŋamba nze bagende bandoge wano kiri ne kikomawo ne kiŋŋamba naye watugamba wakula weegamba toliyagala musajja mufumbo kiki. Ne neebuulirira neeba ku musajja omufumbo neyeetala ne mwesonyiwa. Kati olunaku lwali lumu najja n'ampa $50 n'aŋŋamba ngenda kujja wano twogere ku nsonga zaffe. Obwavu bwali bulimu. N'aŋŋamba ngenda kujja wano twogere ku nsonga zaffe naye kwata zino ssente funako ekyokulya ekyeggulo nange ongulireko omwenge bwe guti nja kusangawo nzije twogere nti kale. Sawa zaawera 5 waliyo Champions League n'engenda mu kibanda. Ole bbaala nali ndiwonze omukozi nzekka. Ngenda mu kibanda. Champions League yali wakiro nga gweyo saawa nga 8. 2015. Nagenda ku bbaala eryo yali 2014. Nga mu Gwekumi kati 2015 awo. Kati nengenda okulaba omupiira nga njagala mukuula gino 5. Nengenda first half neggwa nenkomawo nembuuza neighbor wange waliwo wano omuntu azze n'akonkona nti nedda linateekako kufulu ebweru nga walaganga omuntu ali munda muki nti yeebase kumbe siriimu. Neighbor n'aŋŋamba ate waliyo n'omu yazze. Nenzirayo second half neggwa obudde bugenze saawa nga 8. Piira gyedda gyalinga gya kiro. Champions League yalinga wa kiro. Tegeera kiro nnyo. Nkomawo bwe nti mpeta mmanyi muwonya alabika yagenze. Banange nga naye ali awo aweta agenda. Bane nawulira ennaku nekasoze. Nawulira ennaku n'aŋŋamba mpa ssente zange bw'oba wankyawa nenneekalakaasa nengenda nenzigulawo sipiidi nenyingira neneggalira n'abeerawo n'akuba oluggi biki ate nga ndi okuswala bannange. Nemuwa ssente ze oyo netuwekyayira awo nenfuna boyfriend gwe nali mmanyi nti ngenda kusetolinga. Nenfuna boyfriend naye ng'awo benjagaddewo Mr. Sozi bo baawera. Mr. Sozi boyfriend yali mulungi oli omwana w'omukazi yali mulungi go ge mazima ng'alina amannya ag'entalaga ag'amabanga ng'alina akazigo kati gattako amannya ge gagundi ogatteko n'akazigo combination eyo. Boyfriend nga nkwana nabeerawo ne boyfriend oyo twatundulanga vanira netugenda ewaabwe baali awo ku lw'entebe kiti Namulanda nga balina ennyumba. Taata waabwe baali bagagga. Taata waabwe nga yabalekera amaka balinawo emizigo. Ennyumba zaabwe ziri ku bo neenagirira wano abasenga muziyitako awo.
walibonekawo hoteri nga kalyawo wenyini wetwagulanga emmere olwentereka hoteri eri ku kkubo naye mungi kahoteri bwokalaba ku kkubo kasubi naye munda kanyirira naye nga mmanyi nfunye yenda kusetolinga omuvubuka yali ku yunivasite maama kumeeza yali aneeyambisa omuvubuka ne lwe yagenda teyansiibula kyannuma ate bulekeeza nnuma nga muganda we bwantunuulira biki nentuuka ne mwesonyiwa akamba mazo mponya omutima omuvubuka oyo ng'akomawo Mr. Suze nali ŋŋaanya okumusonyiwa ne yeegayirira ne mumusonyiwa kwolwo ne tutundula ne vanira naŋŋamba nansaba naŋŋamba enkya ngenda kuba maama naŋŋamba amadde njagala tugenda omperekereko ewa maama nkonze mpulira taata bwe yaŋŋamba nti muwerekere ewa maama we nakkiriza omuvubuka Mr. Nkeera yampitako ng'atammanyi omuvubuka yampitako ng'atammanyi kyokka nga nabadde neesunze animba erimbi awo natwala wa maama we oyo naye ne mukyawa kati nembeera mu bulamu bwange nga siina boyfriend awo nekkakkanya waliwo awo omusumba wange yambulira enjiri nentandika n'okusaba nali nkoye life y'ebbaala Mr. Suze nentandika okusaba nga nkaaba n'omuboyfriend omulala ate n'ayagalamu omukwano gwange naye ne mukyawa kati waliwo awo omusumba walinga waawo ekyaki nga ndaba ndi mwana muto najja nambulira enjiri akati oba kyekyaliwo naye nembeera mwe nali mpita nga mpulira mbikooye nga nteberezaamu awo okudda siraba nasanga lupapula nga lwayulika mu bayibuli nze golaba nakolanga mu bbaala nga nina bayibuli Mr. Suze nga ntambula ne bayibuli yange ey'amaama nga yeesooka mu nsawo nesanga olupapula nga lwayulika mu bayibuli naye nga bayibuli si yange nendusomako nelunyumira nenyina nenzijjayo bayibuli yange nengisomako nelunyumira nelunzizaamu amaanyi nelunyumira neyesuulu wasi kyajjukira nagijjukira nensoma naye yali nnungi bambi yankwatako ku mutima. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tuyina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tuyina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeerayo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Kati mba ndi awo nga maama akubira essimu ngamba nkwagala waka. Nemugamba maama taata yanguba nangamba nkwagala waka ekijja kijje bwe kiba kya kumusiba ngenda musiba. Mr. Sozi saagadde kumala kukosa ensula taata wange naye oli omusajja muzibu. Nze olaba waliwo omukulu waffe abaana ba maama yajjako ewaka okukyala. Maama yajja takubye essimu oyo brother waffe omukulu. Yasangawo taata n'amutegekera n'amufumbira biki naye olwagenda omusajja yayomba ntuuka ati okufumbira omwana owuwo gw'ozaala nze nenzira mu kyoto ne mufumbira biki sebo n'azira n'addamu bitebe by'okwefumbira emmere ye ne yeeyawula afumba w'akatamo kake naye ng'omuvubuka yajja ne maama tamanyi. Bannange maama n'ateekawo embeera bwentyo n'eva mu mabaala nga sifunyeeyo lubuto, sifunyeeyo siriimu nga simanyi na bya family planning. Naye wano we tuba tukola tulina ebintu bye tweyogeza zibanga ndagaano Katonda abaawulira. Nti nze obulamu bwange nakula ngamba njagala nfumbire ku myaka 23.
nzalire ku myaka 23 nakula kindimu kumbe mukama endagaano yagisiiringa mu basajja bonna be natambulamu omusajja yakozesa protection yali omu oyo kati saa zino nga member wa parliament omuyeka naye abasigadde teri n'omu yali akozesa protection Mr. Sozi saafu nayo olubuto saafu na sirimu neneebaza mukama n'empisa emikono mu maaso tulaba nti ekyo kya muwendo nnyo neva mu mabaala nenzira ku kyalo natuuka mu paaka enkadde nasanga omusajja Mr. Sozi yali wa taxi ng'avuga Ntebe Road kati nga bw'aba nnyuse n'avuga ezeggayaza kulo ongere obudde gye baali buzibe nga taxi zaffe sijja zisanga engenda n'ensu kati nga njagala soda gayaza naye na kesi yange nga nnene musajja nambuuza nansitulira nambuuza olagako nze ngenda gayaza nansitulirako ensawo n'agyewandikayo n'angamba tuula wano mu maaso ne ntuula mu maaso kawungeezi taxi zegayaza ziba za kulwanira ssebo ne ntuula mu maaso ne tunyumya ne tutuuka teyampa ssente saamuwa ssente n'asaba ennamba y'essimu n'asasula agenda okunsitulirako ensawo ne we ngenda okusula enkyanga we ngenda okuva neeyongereyo nga tutandika kwogera na musajja nkwanya yali musajja mukulu nga musiraamu omusajja nga nkwana nanzikiriza ambeerawo nga ngamba jangu ndabeko najjanga neetisse emisooli muwogo ovakedo gamba ntwalira muntu ategeera naye nga yakuwa transipooti yekka taligamba munayo ova mbazadde twalayo kiro ya sukaali yiino waapi luka ne mugamba naye gw'omanyiira nzijja nkwetikidde tosobola wadde okungamba nti kale gino ebiri guno omugaati ne sukaali obitwalira abazadde nga tewali nze nzijja nkwetikidde ndeeterayo ovakedo waluli yampoomera okuba bukuba essimu nagamba abalalekerawo akamanyiiroko bino sibiddamu kati omulundi ogwasembayo ayayaya nyumiddwa ekitundu ekyokubiri wekiwunzikidde sister agamba nti Guy bw'aba agenda omusisinkana ayagala amwetikkira amuleetere kana amuleetere kali n'atuuka okumusiibula nga amusiibuza zipu matalina kyamaanyi kyakoze abasajja ngaabo mutu motivating mutuwe ku ssuubi mutuwe ku notice mukikola mutya mugumira ku ki baba bakabi nnyo mu nsonga z'ettendo nti bwe mugenda mu overnight oba toyagala kusinza ku ggwe oyagala samoni ku samoni lunyiriri ku lunyiriri oba ssuula ku ssuula kitabo ku kitabo kiki ekyo bwe taba confusion tujja kutegeerawo mu kitundu ekyokusatu ensonga ze nabadde ntegese okwogerako ku kitundu kino kyokka ekyokubiri zibadde ensonga 10 sigenda zoogerako mubaddemu Alani weyagalako erinnya lye erinnya lyamukuba mubaddemu bingi njagala kulondamu kimu ekyekuusa ku taata olwakanyumidde wano brother yafuuka musawo naye nga emmando azaasamira sizaffe kino ekinsasezza naye nga sister alina engeri gyanyumyamu emboozi ate sebo bwe yakomawo n'afuuka omuntu taata gwe yali agambye n'okugamba nti oyo tamusala abaana ajja kuzaala abalala alina bangi naye ensi eno njagala njogere ku kintu kimu kyokka z'engeri za taata njogerako bwe nti kansooke bino mbiggale n'okubiggala concentrating njogerako bwe nti abawulidde sister abantu abanguwa okwogera abanguwa okureactinga waliwo we mwomulugunyiza nga mugamba nti naye oyogera otya ku kitaawo bwotyo maama omwana owobola n'alyoka asensula kitaawe ansiba ne newankwadde kugabana story naye nze ate awo nedda naye nga kubadde kupapa kwa birowoozo byo kubadde bunafu bwa butafumintiriza
sister y'omu ayogedde nti ye yali asinga okubeera omuganzi ewa kitaawe era kyenjagadde okujjayo abazadde mulekeraawo okusosola ate nga mukulaga bali tebalina ngatto ono alina engatto ono uniform eyeebeera special balina okubeera tebalina ekyo kibi bikulira mu baana abaana ne baba bakulu n'agamba nze tebanjagala temubiwulidde mu story kale ate temwamwagala ate yalinamu ku ssente ate mwagala ababeererewo n'ogamba nti like seriously ekyo kibi nkivuddeko kyenjagala okujjayo sister ono abadde ayogera ku taata nga yali muganzi gyali taata yamwagala ate yamwagalira ddala ebimu mbadde mbitemamu naye sister bw'abadde annyonnyola kitaawe bwe yamwagala ng'ogamba ate naawe totutamu kisusiza tukitegedde yali akwagala genda mu maaso lw'omukyana naye bw'abadde era ayogera ku bulafu bwa taata n'emize gya taata sister ayogedde ekigambo kye sobola kwerabira ekyokuba nti taata yali muzibu okubeera naye tabeereka naye mukimanyi nti abamu mulina bazadde bamu nga ofa nakyo munda tolina bw'okyogera naye ng'okkiriza ku kikumi ku kikumi nti nnyoko tabeereka naye nti kitaawo tabeereka naye kati njagala okusooka okukibaddiza mukimanyi nti eriyo relationship ng'omusajja yawasa omukazi naye ng'omukazi oli tawasika ng'omukazi oli tabeereka naye talina kyakukola muzaddemu abaana musajja musosodooti musomesa reverend pasita chairman abantu bamumanyi ku kitundu wakyakulabirako waliwo eŋŋombo nti gwe amaka gwe gaalema oyinza kwogera ki ebyena binawo ebiri abantu bali mu bufumbo nga batya ebigambo ebyo olyogera kyensi neekuulya gwe yali mu bufumbo bufuuka obulemu abantu basuffocatingira mu bufumbo in the name of that eriyo abasajja abazibu eriyo abakazi abazibu njagala kubuuza ekibuuzo gwolowooza omwana watuukira okugamba nti taata waffe yali muzibu nga tabeereka naye singa tutuuza omukyala ne babanga olwaleero bakyali bombi olowooza omukyala ono atuddewo lwa musajja baba abamuwulire twamuwuliddeko nga be bano ba VHT wabuuziza nti bakyaliyo munnange bakyaliyo musawo musomesa musomesa mama yanobye bannange ensinzibu ne musomesa yanobye mama afa obufumbo tunaabusobola abantu abamu batya ebigambo ebyo naaga asijja kufa kambeerewo sisa ayogedde ku buganzi nti yali muganzi ewa taata omuganzi watuukira okugenda ave ku ssomero abikoowe obutabiddamu ng'akooye ekibeera kya taata n'atunyumiza nti ate yali omuganzi oloba n'abalala singa be batuwadde story baali badde batuwabulamu bufaanana butya ku kitaabwe njogera wano nsaba Katonda ampe ekisa njagala ennyumba yange abaana bange okubeera nga basobola okumanya nti ensi ne bw'eba etuzoganyizza etya ewa kitaffe tusobola okugenda ne tubeerayo ne twebaka ne tulya ne tunywa comfortably. Allah ow'ekisa ompa ekisa ekyo ompa obusobozi obwo ompa amaanyi ago munnange bwe nkyogera sigenda kukuza bidadiizi boy bimamizi boy bidadiizi dota era biwange bamanye eŋŋombo dadi eŋŋombo ye njagala naye siginya omwana njagala mwagale naye saagala kuginya bagambe bane sozi yakuze ebyana tebigambwako ebyana byonna biryawo bimawale bimasikati ekyo nkitya era nsaba onnegatteko mu kusaba okungusabira ababo nga nkusabira nga naawe bwonsabira sikyagalira ddala abaana nga basobola kubeera n'abazadde baabwe bokka tebisobola kubeera mu bakojja mu basenga mu bajjajja kubanga twabikuza bubi abo tebajja kuba bange ate ekisa ekyo nkisabira Katonda akimpe naye njagala abaana nga bagamba nti twalina kitaffe. It was not a house but a home. In our daddy's house it was a home. Si kumenya amateeka nga weeyisanga bw'oyagala nkwata mu myumyulamu
naye omwana ateekwa okuba ng'awulira ekyo eno wa taata ensi yankuba ensi yancunya naye Katonda ali yampa ekisa ewaffe ewa kitange ne mmange bakikolerera kyeŋŋambye nti byonna bijja kukola amakulu ng'ow'ekitiibwa Allah akkiriza naye abazadde ne bafuuka ensonga abaana okudduka awaka gwe kyolowooza kitono kizibu okusanga abaana abo ensi nga tebagoyezza bw'aba Katonda si yayambye taata wamu wabula ekinsesezza ekirala taata kwe kubanga yali asala ekigambo gw'omanyi ki ekitegeeza omusajja okusala ekigambo ku mwana gwazaala nga yamusiibudde ne maama waali ne bategeera bulungi nti yafunye omulimu agenda kukola taata n'abanga yabizunza ku kyalo nti omwana yadduse yagenze n'olubuto mu mutabani wa gundi ng'agamba nti ne gwe yali agamba nti ye nannyini lubuto lwe yali ansibako lwesifunangako tehankwananga nako gwe nolowooza nti bigambo bino bw'obiwulira ng'oli muzadde weebuuze nange ndi mu kwekebera ddi lwe nnyinza okuleetera abaana bange okugamba nti ne taata muzibu taata wa mumwa taata atema ekigambo taata atuntuza taata atulugunya ekyo nga kinene onaakyogera mwana wa buwala agamba nti nze nali muganzi ewa taata ekyo temukyerabira leka kubeera na mutima mubi okugamba nti onaayogera ku kitaawe ng'ate amwogeddeko ebirungi n'ebibi ate nga ye ayogera ye yali omuganzi bannange eriyo abasajja abazibu ku nsi kuno ogenda kubeera muzadde ki njogedde ku bazadde ba mirundi esatu indirect gwotakitaddeeko birowoozo omuzadde asooka ye muzadde atiita ebyomwana tagambwako omwana munange muntu wakutibula be baana bosanga mu supermarket nga mwana olaba mukulu nese bataddewo embeera kubanga tebamukoledde kyayagala n'alyoka asambagala awo ng'olaba mwana akuze be baana bosanga wakanga bateeka abazadde ku bunkenke kubanga omwana tannafuna kyayagala era kubanga temumpadde sente ngenda ku trip nze ngenda kwetta nze temumpadde kyenjagala ngenda kwetta tumbavu okwagala tuwagale naye si kwonoona oyo ye muzadde omu ayagala n'okwonoona n'ayonoona nze nabonaabona saagala mwana wange kubonaabona nze munnange omwana wange ajja funa buli kyayagala emirembe tegirimu kuba nti omwana afuna buli kyayagala nti weewubeera obuwanguzi singa Katonda bw'atyo bwe yali atukuza n'ensonga zaatwagaza zaalibuze nga ffe tumunoonyeza ki nga buli kimu tukiina walibaddewo ensonga etunoonyesa Katonda nga buli kimu tukirina era twali mugambe ne bw'otatunona tuleke eno twakutumako otufiirire ffe tuleke beere ewuwo naffe tubeere waffe kasita tulina bye tuwagala tulabye nti Katonda relationship yaffe naye enywera nnyo mu biseera ebitusoomooza ng'emikwano gikulazeeko ogenda n'oteeka obwesige mu musajja mu mukazi mu baana mu mikwano mu mulimu mu ssente zo mu bulungi bwo mu ofiisi yo mu contacts zo mu bitiibwa byo ensi neekukyukira byonna ne bikulaga nti butaliimu n'ojjukira nti ow'eggulu oyo ow'ekisa Allah gwe weetaaga tuyigo kibalansinga n'abaana baffe si buli kibagambye nti ogenda kukikola nga bwe baagala nabadde njogera n'omusomesa omu kino Mukama akinzijukizza nabadde njogera n'omusomesa omu njagala okubeera sensitive kubanga birimu security waliwo ebibadde bigenda mu maaso mu masomero bye nabadde mbuuza ate nga manyi nti yabadde muntu mutuufu nkiddamu muntu mutuufu yagambye ebigambo byo n'agamba mbabuulire abaana abali mu masomero gano ag'abagagga amasomero ag'ebbeeyi nze nfunye omukisa okusomesaako mu masomero ag'abanaku n'ensomesa mu masomero g'abagagga ebizibu mbyawula ebizibu ebiri mu masomero g'abagagga birala ebizibu ebiri mu masomero g'abaavu birala n'agamba eno ye conclusion yange oba kyandibadde beta abaana babeereko mu mbeera eri ey'obwavu
n'agamba nti byendabye mu masomero ag'abaana b'abagagga birala. Ne ŋŋamba Mukama, bwe mba ng'abaana ŋŋenda kuba na bano bwe bati. Lwaki abazadde bali batuuka ne babanga tebakyabalansinga ku kye baakola ekyokutegekera abaana n'okutegeka abaana, nga baakolako eki kyakubategekera, okubategeka 0. Kale oyo ye muzadde asoose. Omuzadde owookubiri ye muzadde ng'amubi nnyo eri omwana, ng'omulabe w'omwana asooka ye muzadde, mu njogera, mu kutulugunya, mubiri kimu nga muzadde. Omuzadde owookusatu ye muzadde ayagala naye ng'abalansinga, talumya mwana ne tatambulira ku ntoli za mwana, talaba nsobi n'agireka kubanga tayagala kunyiiza mwana. Ekibuuzo kyange, oli muzadde ki? Ensinga egeya omwana wo n'emufuula ekisekererwa? Weegatta ku nsi oba okubirira omwana nga tomugamba nti biboogera si bituufu, naye ng'omulaga ekituufu n'omulaga n'ensobi oba obuzibu obuyinza okuva mu bintu byakoze ng'ebyo. Nsaba nkikulekere. Naye omuzadde ono bannange ebyokuyiga tebiggwa mu nsi. Ekisa kya Mukama waffe Yesu, okwagala kwaye Katonda n'okusa ekimukome mutukuvu siima Taata okkirize bibeerenga naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo. Amen.